Christiana asimu sanyufu na Zara Toto anti manager Roger omulimu yagumaliriza. Zara Toto yalidde manager Roger era nga Spice Diana asimu sanyufu tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzo kumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya ne Dobos Mampitantambi Chimso number 1 rich boy Max Sudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti Eva osigala naffe mpola mpola. Olunaku lwa leero kantumireko Charlie wange. Yes, bamuyita Sarah Legacy nkutumiddeko kwogata kikwano kyange Docas Charles nawe nkutumiddeko yes kantumireko Charlie wange amanyikiddwa nga Doreen nawe nkutumiddeko nina Charlie wange amanyikiddwa nga Promise Kenzo nkutumiddeko ngenda mu maaso n'okuba nti kutumirako Aida Rita Kais nkutumiddeko ngene mu maaso ntumireko Going Lucky nawe nkutumiddeko genda mu maaso ntumireko Ruth yes Netina kwogata ne Whitney yes Madino gambo tia nkutumiddeko yes bachali bange abane musezebwe lume namba tumiddeko nakulwa lero ngenda kuba tusako amali akenjawulo mpola mpola waliwo akatambi akafulumye nga Spice yes nga Spice manager Roger kwogata ne Zara Toto bali bonna naye nga ate yes Roger Lubega yagenze mu maaso n'okuba nti akisinga n'okuba nti obaoliawo amaliriza omulimu gwa yes mukyala mukulu amanyikiddwa nga Zara Toto obunkenke bwabaddewo Spice yakubye emeeza era nga tugenda kuba nti tubikutuusako mpola mpola omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli twasala okuba nti tukuleetera ebeeramu nzikiza ne tubikuteekera mu ttala nonno n'otandika okuba nti obimanya kubanga ffe wano twasala okuba nti tukuleetera ebyo bachali bwe bato okuba nti bakutuusaako tubeera authentic ate nga tubeera ne reliable information kugambya omukutu guli gumu gwa Uganda Mukamoli big up on yourself wenna atambula nange ngenda kusaba chali wange ngenda ku Facebook nonyako nkosa Ntambi Jimso genda ku Twitter nkosa Jimso 16 ate nga genda ku TikTok nkosa Jimso 16 mpola mpola ku Snapchat nkosa Jimso 2 ate nga bwova ku Snapchat nogenda ku Instagram nkosa Ntambi Jimso 5 webale kuba nti otambula naffe olunaku lero antumireko blood wange Uncle Bruno K nkutumiddeko Charlie wange Mayanja Payasi Mapalaso nawe nkutumiddeko ngenda kutumirako Leon TV CEO Uncle Joseph Mayanja nawe nkutumiddeko Charlie wange amanyikiddwa nga Victor Rusco gatane Brian Wise mwenamba tumiddeko buno bwe musayi muto obugenda okuba nti bukubenda ndongo ya Uganda buladi ogenda jiwulira ababana benkugambye wansi awo batabo batoba musayi muto naye bakubira ddala endongo serious kugambye bebyo Anao pola mpola omwaka gutandika Zara Toto alina omusajja bamuyita Don Solo ono omusajja yafaayo namuwa emotoka ekika kya BMW wanono waita ebanga tono nnyo emotoka ne bamujjako nga bamulanga okubeera omwenzi Zara Toto yagenda mu maaso n'okuba nti avuma n'okutulugunya omusajja ono yamaliriza amuyise yes omugundi ogwano kaisa empita msimanyi bachiyita mu Luganda yamuyita Anasi kino nno kyakimalamu amaanyi n'okuba nti kityobola ekitiibwa ky'omusajja kwogata n'ekitiibwa kya celebrity n'omuntu wa bulijjo eva mati abasajja twakireka avudde wa Don Solo yes mpola mpola yagenda n'abukukira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Robin yono y'omu ku muvubuka ali awo alinga yebulinchinga alinga muyinde alinga na Uganda naye nga ate fesi yetetegerekeka Zara Toto yagenda mu maaso n'okuba nti atijjisa n'okuba nti atulaga omusajja nga bali mu mukwano ogw'ekimemete era nga twabalaba nga bagenze ku vacation tetumanyi kyatuukawo yes Robin ne bamusuulawo era nga Robin yakyaka Zara Toto agamba nti ono omukyala yamulyako sente zonna ez'emmotoka ze yakola nga jjukira ono omusajja yali alina bondi atunda mmotoka so n'olwekyo Zara Toto basooka ne bamuwaayo ka Harrier simanyi gye byatuuka oba Harrier bagimuggyako oba kyagirina nze naawe simanyi oba nako kali kawaani omanyi
Celebrity ba Uganda bamanyi okufekinga obulamu awo nno nekyo ne tukivaako era nga Ruben omugati n'aguta. Zara Toto teyakoma okwo, yagenda mu maaso n'okuba nti afuna omusajja omulala. Omusajja si mulala, omusajja ono y'omu ku basajja abafera balinamu akasente nga bafera okuva mu nsi ya South Africa ne bakomawo e Uganda. Abasajja bano bayitibwa basangoma. Omusajja ono simulala ali mu Richigango. Omusajja ono simulala bamuyita Don Bahati. Era nga Don Bahati aze ayagala n'okuba nti beetokosa. Yes, bazze beetokosa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga yes, ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Don Bahati azze nga beetokosa amatooke ne Zara Toto. Era nga babadde bawomerwa movie mpola mpola. Zara wano nno kyasikiriza abantu okuli ne Bad Black yavaayo n'amugamba nti owaaye oli malaya stole kinkulaba nawe totula mu bufumbo leero olina ono enkya olina oli neruli olina oli. Zara Toto yagamba nti nze ndi wakantu kange omuntu yenna talina ssente sobola kuba nti nkakuwa ne bw'obanga oli otya wabula okujjako nga omanyi okunkola ebintu bulungi eby'omu buliri nsobola okuwaako kubanga mba nkimanyi bulungi nti nze kunyumira naye ng'ate ennaku zino naddako ssente wano no banayo Uganda batandika okuba nti bayita Zara Toto malaya. Recently olunaku lwabadde lwajjo Zara Toto yalabiddwako ne mukyala mukulu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Roger Rubega oba oyinza okumuyita manager Roger. Manager Roger ye manager wa Spice ng'era takwa ku managinga Spice Diana just bya music wabula amanagingira ddala mu ne systems yingira mbu manyi manager Roger ono y'omu ku batali bange naye mama. Roger Rubega yakwatibwa ku kamera nga kisinga Zara Toto, yakwatibwa ku kamera ng'oboolyawo bekola ebintuntu. Yes, ne Zara Toto Spice yabadde wali ng'alaba mu kusooka n'agamba Roger n'agamba owaaye Bahati takulaba ennaku zino Bahati yali mu kintu. Wano nno Roger teyatidde Spice yagenze mu maaso n'okuba nti akisinga Zara Toto. Spice Diana yavudde eri n'atandika okuba nti oboolyawo atekawo embeera. Yamugambye manager tandika okuba nti ompa ku kitiibwa however much bali obeetaaga naye nange mpa ku kitiibwa tasobola kuva eri n'okisingira mukazi mu maaso gange n'olowooza mbu kinsanyusa. Era yagambye Zara Toto atandika okuba nti respectinga ba client. Manager Roger gye buvuddeko waliwo amawulire agavaayo ne galaga nti ayagala omuyimbi oba faded artist amanyikiddwa nga Tina Tini. Era nga abayimbi yes Tina Tini era nga kiweza okuba nti Roger oba oliawo ne Tina Tini mbu balyetuusaako abamu batandika okuba nti bewalikira ku Roger nabanga bagamba Roger ajja kufuna bambi obulwadde ate amale asige akayimbi kaffe ka Spice ate tumanyi kyatuukawo naye ng'era Roger mpola mpola ebya Tina Tini yavaayo n'abyegana n'agamba nti tabimanyi bamutsibako matu ga mbizi matu gaki kumuliisango matu ga mbuzi kumuliisango agamba nti tabimanyi era tabimanyiko ddala mpola mpola. Naye ng'ate recently Roger bambi yalabiddwako ne Zara Toto nga beekesinga nga beeri emimwa nga beegezaako okuba nti bakola ebikyamu mpola mpola. Spice Diana yavuddeyo n'atabuka n'agamba nti Zara funawo okoma lekera okuba nti obambira buli musajja ajja mu maaso n'obba wange ono manager wange omusajja ono alina ebirooto tulina ebintu tulina okuba nti tumaliriza so n'olwekyo tova eri kunoobukira just muntu wange sigale wa Don Bahati wo sigale eyo osigale nga bambi okola ebyo nze wali badde ng'onvaako noneesonyiwira ddala n'ofuna byokola kuba nze sikulinaako buzibu nze wafuna Don Solo saakulumbayoko ozemu n'ofuna Robin sikulumbyeyo wasooka n'ofuna ba Davis Ntale saakulumbayo era nga ne Brian White saakulumbayo Eva Machi era njagala mbere ku podium. Atujukire nti Zara Toto yasooka kuba nti ayagala Brian White era nga yali asulayo ebiseera ebisinga nga betokosa mpola mpola ebyatuukawo tetumanyi yasobola okuba nti avaayo n'afuna omusajja omulala. Zara agamba mbu atalina ssente tamunoonya era nga wetogera ali wa Roger. Wano nno kyatandise okuba nti kiniza Spice era nga Spice yamugambye nti owaaye better look for your level viira ku musajja viira ku manager wange funa
funa omusajjawo ove kuba wange oba manager wange byebyo if you are spicy yes nezara toto omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli bampita ntambi Jimson Amaluni Chiboya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti subscribing webale kuba nti otufiirako 24/7 tukwagala nnyo tukwagalira ddala webale kuba nti nawe otwagala mpola mpola bye bye